indikechi Big Eye. Wanji. Tukwanirizaako ku Spark TV program 21 questions. Nange nsanyuse okubeerako ku 21 questions. Bwe bulungi. Bali bakugambyeko nti oli musajja omukubanyiira mbayimbi be Uganda. Bota ndooza mu basatu abasooka okunyiira ng'omuntu omutunuulidde olususule nga luyiira. Oli mwoli. Bangamba ne mbadde siri sure bulungi. Kyoga bwe kiri. Bwe kiri olabika bulungi. Banda bangamba Amina ne yanza. Yes. Ekira kye njagala okubuuza. Oyambadde perfume kimukulu. Perfume ebiseera ebisinga mbasaagala kuzoogera kuba mbasaagala kubuzaabuza abantu kugenda nga bazinoonya. Ate mbasaagala zipromoting nga kuba mbasaafuna za bulango. Kikigwe. Okitegedde kati bwe manjogeddeko manjikubidde akalanga ate kasasudde ssente. Owunya bulungi ensonga lwaki mbadde ngamba ntegeere kiki ky'oyambadde. Tomanya ali ku Spark TV alinzo gino nyiba n'amanya ejo nakuba ne Big Eye gye kwa kitegeeza nange ndi ggomize. Bwe napasende nga ngiyisaamu. Sina Big Eye olunaku olwaleero era ngenda mubuuzeemu ku bibuuzo. Big Eye ebiseera bisinga abantu bagamba nti omuntu bw'atandika ekintu kitakola bulungi nnyo alinza okumaliriza ng'akivuddeko ng'akikyaye. Nze mbuuza politics engeri gye byatambulamu okyabiriko oba? Munaye tebyatambula bubi nno nze okusinziira ku nze. Bajjukira nti nakamaking attempt emu okitegeera nakesimbawo omulundi gutya gumu. Nasifuna kaadi. Sisuubira mu nsobola okuggwamu amaanyi ku mulundi ogumu. Kubanza embere ekisanja ekiddako gyabiddamu. Singa banaabanga abantu baŋŋambye kubeera nze najja ku lw'abantu be bampita abantu b'e Nansana ne baŋŋamba tusaba otukiikire mu lukiiko lw'eggwanga okitegedde. Nange ne ntunulamu nga kye baŋŋamba nga nkisobola ne ŋŋamba lwaki nedda so ne ngenda mu lwokaano. Bwe saafuna kaadi ne moving on kyoba muno saakayana mbate banaye ekirooto kyange. Saagenda mu kirooto kyange ekyo kyekirooto kyange. Saatuukawo. Na moving our movies on. Njagala nkubuuza singa weebwamu omukisa okubeera president wiiki emu eki by'olinza okukyusa gwe by'olengera bikuli ku mmeeme n'ogamba nti nze ne bagintuuzaamu entebe y'omukulembeze mu wiiki emu bino mbikwatako bino. Nnyinza obutakwata ku kino kimu 2 3 4 naye embeera z'abantu zonna okulaba nga zonna zitambula bulungi ku mitendera gyonna. Okuviira ddala ku by'obulamu ku byenjigiriza okitegedde ne ku by'obulimi byonna. Nga tunagenda mu maaso eby'okumubuuza nabingi nnyo naye njagala nkujjukize ku Numida abakugamba nti gwali eyo nga wandyetaaze okwongera mu bizinensi yo sente zikuweddewo ka bizinensi kaggwawo buli wootunula mu maaso olengera ebintu biggwamu bagamba nti bagenda kuwola ssente nga tubawadde yadde omusingo mu ssaawa 24 zokka bwe ziti sente zigenda bba zimaze okutuuka ku simu gwe kyolina okukola ku downloadinga app yaabwe ku app store ne play store obagambe kyeweetaaga sente bazikutuuseeku gwe kyolina okukola kusasula mu budde bulansonga basasula mu budde era ogenda funa omukisa oguddamu okwewola weewole kasita osasulira mu budde. Big Eye wanji birabikanga gwe ne mwami Edlisa Musuza mwaddiŋŋanye kugamba mulinga nkati abali ab'omukwano lwansinga mbebyakawo kyekiraga nti no mukulu otagaba connections kati azigaba anti kati abantu sometimes bamistakeninga okudisagreeing ku kintu n'omuntu okitegedde we disagree ku bintu ebyenjawulo okudisagreeing n'omuntu tekitegeeza nti muli balabe nti osobola musanga nga oba n'omutunga n'ekiso nedda naye we disagree because we agree to do what to disagree so ekyo kibeerawo mu bulamu so kati gwe ne Kenzo muli when we agree we agree when we disagree we disagree okitegeera wenjo kikugamba bwentyo definitely I know it jam sessions bagamba zinaatera okuddamu onosobola zigenda nga yona performing since kati mujja bakalenga agreement weziri nga mu agreeing zaali zavaawo babadde baziyimizaamuko mbadde simanyi nti zavaawo era bwe baba bakuyisa osobola okugenda singa tubeera twogedde why not okitegere singa kiba nga kiri about music anything about music kuba nze kyemmanyi nti n'okuyimbawo era baba balina okunsasula so when they pay me to sing definitely mba nogenda n'enkola ssente okuyimba ku UNMF ku jam sessions it is a jam session is about music sinkana ne batulakaawo olwo aba yagadde n'akola ekyakuwadde ekisooke naye nga senti nze bwompita onsasula bwe nereeta eba vibe nkutte bukwasi naye bw'oŋŋamba in a special way we are inviting you okitegedde to put up a performance wano
oba ino okuntemera because gwe mulimu gwenkola nze kuyimba so bona microphone wenti munayimba nfunye ku sente bali nofuna sente. Alright. Yeah. Kenzo nga bogambye nti mu disagree nga ate ne mwagrowinga ayina akatu kalimu mu kaseera kaneeno okamanyikoko akatu kalwa konna yavaayo n'abako statement yakola ku bayimbi baffe bajjajjaffe bakojjaffe bakitaffe okusinziira buli omu ku myaka gye era nga it didn't sit well n'abantu ab'enjawulo bigambo ki by'olinza okumugamba ku nsonga eyo gyalimu mu kaseera kano nga ggwe mukwano gwe bamuyimbe munne kyogamba ali mu kattu lwansonga abayimbi betwogerako abambi bamwami Sebbaali mwami Seba tabavaayo ne bakaba nga bagamba nti omwami oyo ebigambo byayisa mu kamwa ke nga bagerezako mbu tebaakola kimala tebalina amayumba malungi tebalina mamotoka tebyabasanyusa so kikyolinza okugamba ebintu ebyo yes nabiraba nange though sinti nabigenda nnyo kiwanvu kyajja kitya okutuukaawo tegedde nenze nga nze big eye ndowooza nti munange industry bwetyo egaali zibeerawo mwine bakuyisaamu egaali from nowhere okitegeera so nze ndowooza nti kitwale nti amazina g'enkima bwe gatyo okitegeera music wa Uganda yewa kusikaŋŋaana wansindika gano so anytime you expect anything weewaawo kati bwe tuddako ate ku side eri nze ndowooza nti buli muntu alina ebirooto bye okitegeera gweosobola okuba nga oli muyimbi nga nange ndi muyimbi okitegeera naye nga nze ekimu mbirooto byange bwe nali nga nzija mu kuyimba nga maze kasitanvuga emmoloka ez'ebbeeyi n'enzimalayo oli n'agamba nti nze njagala nzimbe wali nnyumba yange ng'eri bweti ne bweti oli n'agamba nti nze sente ze ŋŋenda okukola mu kuyimba njagala abaana bange nga basomera Bulaaya okategedde so tulina ebirooto byanjawulo gweosobola okuba gwe nga gweoyimba obala kino ono naabala kiri ate n'ekirala tetusobola kwenkanankana achievements size ezimu buli omu achievinga mu ngeri ye ku level ye oba ne mu pulaani ze nga bwe zikola ki nga bwe ziri mulimu omuntu ng'alina amataka mangi ye nga buli wafuna ssente agenda kugula ttaka otegedde agenda kugula ttaka gwe n'ozimba ng'ofunye ssente ezisooka ye wamala okugula amataka amangi n'atundako eryo ng'atuuse nti kati njagala kuzimba wali okitegedde n'azimba kyakola ki so bwe bityo so it is balancing. olowooza you celebrated enough nze bannayuganda bakulaze omukwano ogumala muli kyowewulira gwe kyoli nga starbos bannayuganda bakikulaga bannayuganda banaze omukwano ge mazima sijja kutoma because I was nobody then I became somebody okitegeera mbuno bannayuganda bakulaze omukwano bakubuukinga nnyo ina business of course nnyo basupportinga music wo of course bansupportinga bwe bansupportinga gy'emirimu gye nfuna mu kuyimba okitegeera singa si buwagizi bwa bannayuganda ndowooza era singa sirina na gye nkola okitegedde ne am working music is giving me money. Mulimu ki omulala gw'okola ng'oggyeko okuyimba lwa nsonga abantu bamanyi big eye alabika bulungi muyimbi naye ssente z'endala oziggyako ng'oggyeko okuyimba bategeere gwa kuyimba ebirala tubireke gwe nasalawo okuteeka mu public ebirala byo kambirekeyo backstage bibeere emabega buli muntu abeera ne momenti ye gy'atalinza kwerabira mu mulimu gwe gw'abeera akola nange eyange naye ate kati leero siggwabuuza nze kati nze mbuuza ggwe mu studio ng'orecording nga kiki otajja kwerabira your worst experience mu studio ng'orecording if you have one anyway worst experience anyway studio engeri gye mbeerayo ennyo experiences nyingi oyinza okuba nga vibe ekutte ne gagenda amasannyalaze ne gavaako nga vibe ekutte nakyo obadde okola ki okitegeera kati vibe eyo okudda okitegeera ba vibe za njawulo sometimes ffe abamu tetuwandiika ku lupapula okitegedde tuyiiza ku microphone wali nga recordinga so vibe eyo okudda eyinza obutadda eri eyabaddewo and your worst experience on stage while performing kyotajja kwerabira gandi balo kino kyebankola kino ekyantuukako sijja kukyerabira badde saagala kuddayo eyo naye ekijjukira eyo esa abantu kubajjukiza kuba kyayita kati kulwekyogerako kijjukira emyaka ng'esatu emabega bannange anyway ebiseera abantu we baali abakambwe ennyo ku nze nga bankasukira obucupa experience yali mbi
yali mbi nnyo because nafiirwa emirimu mingi nnyo like nga mwana nga buli promoter atyaga bannaye kati kino kigenda beerawo okitegeera so nembeerawo nali mu kattu ebiseera ebyo ate nga nali njagala nnyo mbeere ku stage nendebaza Katonda ntikyaggwawo Katonda yanyamba nekiggwawo kati I'm okay, I'm fine. Zaggwawo. Alhamdulillah. Yeah. Oli muyimbi ebiseera bisinga abantu abalina business bakola baba ndyagadde n'abaana be baziyingire. Oyagaliza omwana w'ebbeera omuyimbi nga gwe bw'oli. Okuyimba kulungi bannange kwa kabi weewaawo siyinza gamba mwana nti beera omuyimbi ng'etteeka because Katonda yamanyi buli muntu jjaneye okitegeera engeri gy'agimutambuzaamu oba sisobola mugaana kuba nange okuyimba kwe kunfudde kyendi kunfudde ow'enjawulo kunfudde omuntu ali special okitegedde mu bantu okitegedde everywhere I go mbeera VIP because ndi artist kuntambuza amawanga mangi because ndi muyimbi na buli kye nnina nze njagala nkubuulire okitegedde omulandira gwakyo kuyimba neba business ndala era capital yava muki mu kuyimba so nko embracing nyera kwe kuli ku front line nemonjako emirimu emirala nondekera ogw'okuyimba singa nga mambo kankujjeko ebirala byonna ondekera gwa kuyimba kiki ekyo ekintu omuntu ali ku Spark TV ne faani waakwagayidde okumala akaseera kyatakumanyiiko ng'ekyo kyo tokifrontinga ng'olinza obba ofuluuta big eye era mbasaagala akimanyeeko kuba we naakimu nga ajja kuba akitegedde naye ate mbasaagala bamaleyo kyatamanyiiko bannange bingi batamanyiiko kuba buli muntu aba n'ebibi eby'omunda kati nze nina ekyange ekinze nina entondo olina entondo kati nze omuntu banengera kutibulaga yakitegeera nti nina entondo naye ate kati ate mba nkibagambye kati gwe kiki ky'olina oba muze ekigoyinayo nogaa nti nze kino eno abanauganda kibatamanyi okuba nesaagala muntu annimba when you lie to me it's a turn off for me saa muntu annimba nze omuntu wabeera akulimbye butya bw'olinza okureactinga ate nno muneebo nnimba nsirika nsana okusirika even forever n'otamulaga nti naye nga nkimanyi onnimbi but mba feeling I feel bad about it okitegeera bw'onnimba nedda okay you can lie to me for positive reasons ekyo kyokitegeera era njaganya omuntu annimba for positive reasons oba nga mmanyi nti bwenna mugabo enkinya muyisa bubi otegere kamulimbe naye mulimu omuntu akulimba ebiteetaagisa okitegeera so sikyagala ekyo abayimbi bangi bayimbidde emyaka mingi nnyo abalala bakusanzeewo abalala wabasangawo era nga bakoze concerts waliwo onaku omunauganda lwayengera concert ya Big Eye wanje waliwo onaku omunauganda lwagenda okulaba concert ya Big Eye mu myaka gino egiddako anytime soon bazenga baziraba ngamba kati mu myaka gino egiddako of course nze concert oba gisubira obudde bwonna nsobola n'okugamba nti eriyo mu November oba mu December kisinziira okitegedde kuba kati bwe mba nina oluyimba olupya kuuma olukutte lutambula bulungi nsobola okugamba nti kandukolemu concert oba abawagizi ne basaba concert ngamba wa concert yo gye wasemba okukola bwe baddala gye eri wagikolerawa ku Cricket Oval e Lugogo ye concert yange esembyeyo. Was it last year or last year but one? I don't remember well. Was it last year? Tuli mwaka kibiri mukaga. I think 2026. Was it last year around? No. 2024 December is it? Anyway, nenga ebadde awo mabega awo katono. The turn up was okay. Was okay. Ate mu kaseera akazibwe nnyo nti olunaku olwo kwaliko concert nga 5 mu Kampala muno. Okitegeera. But the turn up was okay. Yeah, sales twatambuza. Yeah. So ndi comfortable. Nakyo. Singa badde okufuna oli wakufuna one on one with God. Kiki wandi mugambi? One on one with God. Yes. Nandi mugambya mba era musaba bulamu Katonda. Katonda obulamu ne sente. Banjagala mpe obulamu ne sente. Okumanya n'okutegeera. Ekyo ebimala obulamu sente okumanya n'okukola ki n'okutegeera. What is your worst fear, Big Eye? My worst fear. Kyesinga okutya. Yes. My worst fear kufiirwa mama wange. What is your worst fear? Okufa nti kali nze kimanyi nti okufa tteeka. Yes. Yeah, okufa tteeka. Yes. Kyanyi akawundo. Akawundo kyeki? Ebbaati. Really?
Oh my God, I feel bad. Bw'okagenda osigala kye odduka emisi ne obadde mu boxer. Nenda bakawundo akabubuka kati mu nyumba. Mbangenda kutambula nga musirikale mbanga kutambula mu kama paka enfuluma. Okay. I don't know why naye akawundo. It looks weird to me ndaba it is flying ate kina amanyo. Okay. Oh God, yeah. Kusira yebyedembe kikyotera okukola ng'ojjako okuyimba n'okuyiiya. Nze njagala nnyo okulaba TV. Okay. Nze njagala nnyo okulaba TV. Not TV, no, see movies by the way. TV stations spark channel to channel like that, yeah. Njagala nnyo okulaba TV. Wow. Obudde butukudde ndowooza ebya Big Eye badde tomumanyi kosobodde obitegeera zibula 21 questions nayo oba obudde tuyinza obutazimalayo. Kiki oyinza okugamba Munnayuganda music wo kayimba kikolinayo akapya bakasanga wa oyina management? Erina management of course. Branding anze. Eya management. Era management yange bw'oba ogyagala okuba ku 0704 477510. Kyonna kyoyagala performance buli kimu. Bookings 0704 477510. Noti musanvu noti nya ana musanvu mutano 10. Yeah, kakati pozo ngambi olimba lwange olupya banne baluyita kuuma. Mukimanyirwa akabi trending everywhere right now. Ku YouTube gye luli, ku TikTok everywhere. Bane mugende mu lulabe mu streaming ne ku Spark TV mu requesting. Yeah, bane Spark TV you playing the song muri bakabi. Yes. Yeah man. All right. Thank you so much. Your Big Eye got pene na koralelo nzejo zenaji the most wanted the international bay nenga njagala mbaji kizenga sinagenda entino abanumida bakowola gwo muchala obo mwami yale ina business yo eyenjawulo nenga oga business ekyatambula bulungi capital kuweddeko ebintu bitegera nawe go otandika nenga sinto zina bagamba mbuno basic ku nsonga eyo bagenda kuola sente musawa 2 mu nyazo kazoka gwataina app yegenda ku App Store ne Play Store downloading numida obagambe sente ze wetaaga gwe choino okulaka so sasulira mbudde ebisigadde sidika busirisi ogenda kusigala nga weewola nga ne sente beziyongera ko zogenda okwewola obire munengo okulakulanya business yo bwetyo tubadde na ku ralelo. Good night.